Susuna. Waji muganda. Ogambye nti receipt zonna bazikuwa ziliko Susuna Bay. Receipt ya Semba yeno yatandika okubanga ebuzaabuza. Tewali ya Semba yo, tewali ebuzaabuza yonna. Zonna ziliko Susuna Bay. Zonna ziliko Susuna. Kyapa kuvaayo kulaga nti kiriko abantu babiri. Waliwo n'ekyasooka okufuluma nga ndiko bwomu. Kuliko n'ekyapa ekirala. Waliwo ekyasooka okufuluma nga ndiko bwomu just bakikola transfer. Kati nga naye wiki transfer ng'ate nange siriiwo nze gwe bakyusa nga bajja mukundi yange saakimanyako. Omanyi okola transfer mu kyapa kyo nga naawe tomanyi. Gwe nnyini kyo nga n'okukifuna nga tokifunangako. Kyapa kyange kyasooka nekifuluma nga kiri mu Susuna Bay yekka ng'olwo bakyalinako obuntu amazima bakyagalina mu bwongo. Kati katemba watandika okuyingiriramu. Ekitegeeza ekyapa ekyasooka okirina. Ate bakimpa sikirina naye mu system bw'ebikebera obiraba. Bwekiri kyebakola transfer okutuusa kino bagezeko babiri. Kyebakola okutuukira okutuukako ababiri. Omukazi twatuula watu abinyumirizaako wa. Suna. Ekintu Malayo. Ekikolwa ekyo kyonna ebikolwa bikolwa lwa kwagala kwegamba mu ngeri ya bubbi. Mankwetu. Nti omuntu ayagala oli omwana ayingire mu maka ng'alina n'obuyinza obusobola okuboggola. Okimanyi nti nno omuntu bw'abanga alina ekigambo ekigamba mbu nasonda. Ekitegeeza omukazi bamusibako ku mpaka ajja aduumira atwale emmali y'abaana. Kati bwe bwoba olaba ki? Tulaba mpaka sonda. Singa omukyalo ono yeekuba mutima n'afukamira n'avaayo n'ayogera amazima n'agamba mu butuufu mwami wange omukwano gwe gunzita tuddemu tutuule onteeke mu maka ntuule nfumbe. Nze situula kati nze njagala nkugambe nti nno sibangako Wangi? Ndi sibangako titubeerangako mu bufumbo mwe tuli mu maka tuteredde. Mubadde mu bino byakawundo kafedde. N'ekisooka tamuwasangako. Abadde abeerawo era n'enjugi yavuddemu yaleseeyo emyezi 2 mu maaso. Enjugi yavuddemu yaleseeyo emyezi 2 mu maaso nga tegibanjibwa. Naye kakati omukazi atali mufumbo gwe batawasanga mbaga ajja ate n'agala. Ekitegeeza kati Suna temubeerako mu bufumbo obutukuvu n'ennambwayo. Nze siwasangako. Nze nebeera byange. Okyali muvubuka mutombeerera. Nze nebeera byange. Musikira munaku yabona. Nedda Suna agambye akyali fresh aseke tawasangako. Era si musajja mufumbo. Era bino ebintu neetaaga okwogeramuko n'abasajja abawasizzaako abafumbe. Wengi nze wengi. Nze ngenda okuwulira obubbi bw'abakazi ngenda kuyambako mu kulwanyisa obubbi bwawe kwakyo oyitamu nange kyempitamu. Naye kyoba okola Suna kyoba okola genda mu mateeka kamuka tujja muwangula ne muwala we kubanga ekisooka tobawasangako temulina kibagatta oli yali buloka wa ttaka ali n'afundikira nga atutta ebibyo. Obwo tujja bavunaana omusango gw'obufere. Oweka Baabwe. Toyanze katusabire bijja kuggwa Suna waffe. Naye Suna nga tonava ku ssimu genda mu mateeka nkwegayiridde. Kagire nga nerowooza ekyo. Sikwerowooza tandika amateeka fojale. Tosobola kufojalinga sikaani n'osikaninga sayidi y'omuntu n'ogaba ekyapa ku bwereere n'otoactingirawo. Beera serious era ensonga eri sensitive nnyo Suna. Abantu baali bakusalidde omusango tobakuvayo kwogera mazima. Baali bamanyi oli mubi. Gwe ekintu ekikuttira erinnya nga tolwanira mali y'abaana tosobola kizanyiramu bw'oti. Kasente kange kansuza kakati zuuku kasuna ogende mu mateeka bakuddiza ekyapa kyo. Kasente kange kansuza mu mpewo nze ebirala byonna tulibyogerako naye njagala nsooka enfuna obwannannyini bwange nange nyimirire ng'omusajja. Omanye tolina wooteko oluba. Toyinza kunyimiriza waka nga ndaga nti property yange mbu nagigabana n'omukazi hawu tutya. Nze nnoze mu bulamu bwange nina ekintu kye nali nagaana. Nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi sikwata sente ya mukazi. Nze atuuka nze kabeere n'abo abawala abo abalina sente abo nze tonfufugaza nze lwakuba nti olina obusente bwo. Nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi saagalira ddala bintu bya mukazi. Nze nkola ekintu ekyange ne bwe kitambula siro kitya naye nga nze kitambulira kukundi ku bintu byange nze nga muntu era ogwo omutima nkuze nagwo. Nze nina ne mwanyina ze yampaako akabanja bamuyita Nakalema Betty naye bwe yakampa naye naddayo ne nkamuwa nga atandise okukola ku bukedde. N'omugiza akabanja olaba nti waliyo baganda bange abali obubi okusinga nze bawa akabanja kungambulira njagala ekintu kyentuyanidde nga nze ndaba nti nyinza okutuuka mu maaso eyo gundi si omwanyina zo n'agenda akannangira nga mpulira saagalira ddala kintu nze kigatte sigatta saagalira ddala gatte ogattangako ne munywanyiwo obanga oyinza ogatta n'embazira ttoni naye n'otagatta na mukazi sigatta. Suna mukama kuume muganda wange. Ensonga nendeese wano olunaku olwaleero nabagambye ffe ttiimu bakazi twasazeewo tugenda kwerwaniriranga mu mbeera yonna kakati bannyabo ne basebo bataata abatuzaala. Ensonga endeese kusonda luggi na ddinisa na geeti twagala kuggala kisenge nambwayo wasula n'omwana waffe omuto n'ata najja ku nsi empewo ebakuŋŋunta ebali bubi ne ku geeti engeri gy'alina abakazi banne abangi abamukeberakeberako wabeewo ekisiba bayinza okuyira omwana w'abandi asidi emmotoka ezitavaawo. So tulina okubaako munange tusaba obuyambi nga bukyali twabagaye ffe tetulina sente naye tujja kwesonda era nga gyatandikira ku bantu Nambwayo baakoledde. Nze mbadde mawulire nkoze ne Nambwayo mbamanyi Mama Fiina omulungi maama w'eggwanga Mama Fiina muwalawo asula mu mpewo
alina omwana omuto yawezeza obuwezi omwaka enju tekuli Dinisa tekuli Luggi gwe tuwe tuyambeyo just ne bwotugulirayo Dinisa nga tumanya empewo y'Edinisa tugiwonye naffe tunatandikira Honorable Frank nambwa ayo ngaakusakidde eggulire twetaaga mu essaawa nambwa ayo waabeetaagira mena ngenda basoma kuba nabakoze lisiti yange Dr. Richard owa Biva kanambwa ayoko okuba bukubisimu ne kajjanga kadduka ne wootakayise ne kajja Luggi Dinisa gate ave mu mpewo n'omwana n'akali munda kakati CEO owa Code Base Entertainment mukwano nawe tukukoowodde twabagambe ffe tuli bakazi tetulina amaanyi tetulina ssente naye nga tugenda kwesonda mpaka tumujasa asembayo nga tulwanirira bakyala bannaffe olutalo olwo kalwesirirwana mbwalwana na mujjawe olwo siruyingiramu ssente yazikute n'aziwa omusajja n'azimulyako siziyingiramu kubanga ebyo tubyogeddeko nnyo abakazi babikomye ab'emputtu bakyaganya obbikomya Honorable JDK Manager Deriki olyemu muliwa bannange muliwa yesaawa wano mujjukire nnambwa ayo temumusiima ng'agenze nga bamaze okukatta kannyabo tutandike gwe mulaba oyo yankoleranga eggulire mujje mumusiime ng'akyali mulamu bannange mujje mumusiime Deriki Nnyeko bw'otajjukira nnambwa ayo Deriki ojja kuba bubi omukulu Simbu wa Otosipa nnambwa ayo munnamawulire wa Otosipa wali amunyonyo mukwano naawe situkiramu tuli ku lutalo lwakulwanirira baana babuwala ate mwenna bempita muzadde awo kyovula bandi mugumu mwenna muli bamaama mwenna muli bataata mwenna muli bazadde muleze baganda bammwe temwali agadde bajolongwe bambi musitukiremu Yasini wa Hamzi Yasini naawe Yasini barakallahu fikum tweyanza tonnajja kubanga nkimanyi ekyo kiwedde Luggi Dinisa gate security wise tumanye nti nno awo abantu bali safe Pastor Judith owa Sozi Pastor Judith Sozi Pastor William Sozi bannange namwe tubakabidde brother Ronnie muwalawo nga reporting aggulire lyo essala tufunye ezimala okusaasira tufunye okumala kati twetaagamu obuyambi bw'ensimbi ffe twabasuubiza ntugenda kwesonda enamba ya nnambwa ayo ngenda kugiteeka wano ku message kuno twabasuubiza nti nno tugenda kwesonda twabagambe tetuzirina tugenda zeesonda buli kintu tujja kukyesonda timu kuwagira mukazi twagala abakazi bafune ku mirembe kuva ku mirembe gy'abajjajjaffe omukazi n'ajogebwa ne ku guno ogwo wabasomyeko kabigende nga bikyukamu okwo mpolampola ntwala n'omukisa guno bategeeza association yange bannange mwebale nnyo okusaba omusango gw'omugenzi munnamawulire munnaffe Mungu amulamuze kisa twaguwangudde ngenda baleetera details owekitiibwa omulamuzi yawadde ensala n'abagamba temuddamu okusaalimbira amaka ga Namwandumbu mumufulumya n'ennyumba ye mugimulekere ngenda kuleeta details mu video eddako naye nga sofa Namwandu wa Quraishi mujjukira bulungi gwe bali basuula ebweru era n'olubuto bambi yazaala n'okuzaala mukama tumwebaza njagala okwebaza lawyers bonna abatuyingiriramu ne mujja organizations ezayimirira naffe abantu sekinnoomu abakibeeramu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala buli bwe tunaafunanga ebizibu tufuna abatukwatirako n'abatujooga bajja kukkakkanya ku maanyi n'abatujooga bajja kutyamu nga bakimanyi nti eri abalala ababalumirirwa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala Fifira Queen mukyala Nsubuga mwebaze mwami Nsubuga bannange baswiti omukyalo omusango yaguwangudde association yeeyongeddeko amaanyi eyo plus kati mukitegedde bakwano wenna bementioninze ne besimentioninze bakyala bannanga abali wano obobanga ne bwotuwa 10 bwe ruti ne bwotuwa 5 ku mobile money namba eyo waggulu trust me tugenda kufuna Oluggi tufune Dinisa tufune gate awo tumanye nti bali safe bavudde mu mpewo omwana ajja kutulwalako ate n'olinayo embeera ebambi gyalimu annange naye nga byebyo abakyala twekembe twejjeko obujja twejjeko obusungu tukwasize wamu so that abatujooga bakkakkanya ku maanyi so that abatujooga batukwatibwa ku kisa nga balaba bwe twegatta tuvaamu omulamwa naye nga bambi mwenna benjogedde mama Fiina mama w'eggwanga kawalako kali mu nzikiza kali mu mpewo alina omwana omuto omanyi sitera kuyitaayita bwe nkuyita ddala mba nkuyitira watuufu mwenna bementioninze tetujja kuyita bayimbi kubanga oli mumwetaaga alina okuba ennyimba zammwe so
mukatubaleke naye nga ate gwe Eddie Kenzo nkumanyi nti toyagala nnyo jjogo gukyasobola okutunyigamu kwawo Edirisa Msuuza linambwayo munnamawulirewo tweyanziza bannyabo ne bassebo tweyanzeege barakallahu fiikum abatudde mungu abaddizeewo essaala temutwongera nnyo nsoke mutuwe ku ssente essaala muzituwadde n'okusasira mukutuwadde kati katutandika akabbu byebyo nambakuutira nga nva wano temugeya empumi omanyi mugeya nze nzaalibwa banyonyi nyange baveeyo bukunja bajja bakupa kiboko mugeya muve ku mpumi kwani mwami Nsubuga muyinza omunyiriza naye nga mbali mayinti nerabidde Minisita Balamu Minisita Balamu nga nkwerabira nti aishi Minisita Balamu tweyanzeege ate gwe Minisita w'abaana omukulu Balamu Balugahari Minisita w'abaana nsonga z'abaana zigwa mu ministry yo omwana asula mu nju mutali luggi wadde Denise Mpewo egenda mu buyita mwalwale bino bigwa mu doketi yo mbadde nkwerabidde nti Minisita gira tweyanziza tolina bukuumi naye oyo gwowagira gwavuganya yamuwa abakuumi weetaaga kusanga kye bayita leader of opposition mu kkubo wangi wane Uganda weetaaga kusanga kye bayita leader of opposition mu kkubo otegere nti oli busiru alina buli bukuumi alina emmotoka za gavumenti alina oluseregende bamutuusa bulungi ewaka mu byobufuzi. There is no permanent enemy in politics. Era mmwe mbasasira abavubuka abagwiranira mu byobufuzi olwaliwo mugwirana ne batako ne basibako be basibye olina abangu olwala z'amaanyi ebweru ne bamuwa ssente ne kuno ogenda okulira nga yatudde n'oyo ali mu buyinza.